abadigizi abagenze okulya obulamu ku mutima Country Haven mu bitundu by'Empata mu disitulikiti y'e Mukono bagudde mu nnyanja babiri ne bafiirawo. Kigambibwa nti abavubuka bano babadde 22 nga baasitula olunaku lw'eggulo okuva ku mwalo gw'e Mulungo ne boolekera ekifo kino okusanyukamu kyokka badde banatera okutuuka banaku bano ne babuuka mu lyato mwe babadde ne bagwa mu nnyanja okusobola okwanga okutuuka ku mwalo kyokka babiri ne batatuuka mu kifo kino. Abeerabiddeko ng'akabenje kano kagoba bagamba nti omwana omulenzi baatuuse kyokka bannaabwe babiri tebazzeemu kubalabako. Olw'essanyu eringi nnyo nga balaba batuuse ku kifo kyebatalabangako, ababiri basatu ne bavaamu ne bagwa mu mazzi. Kati mu kugwamu omukazi omu ye n'awukana dda ku lukalu, kati ababiri banaffe baagadde okubuuka amazzi bawugewugemu ne bafa. N'ekyo kitukanze nnyo. Omugoba w'eryato okabadde abavubuka bano Dennis Kyeyu n'ategeeza nti abavubuka bano yakanze kubagaana nga buteerere olw'essanyu eringi lye babadde nalyo n'okukyamuukirira. Obalengedde nga tunatera otuuka okumpi n'ekifo etugenda bwe ne batandika okweyambula nga basanyufu nnyo ne babuukamu ng'ate nze ndi mu kuvuga ne bagwa mu mazzi okuwuga. Kyeyu n'akakasiza nti abagudde mu mazzi babadde bananga ku bano babiri baawuze ne bagoba, ababiri ne balemererwa. Kati abavubuka basubiri be bafudde, omuvubuka n'omuwala bo ne bawona. Naye nga n'abawala babadde bagudde mu mazzi. N'omuwala naye abuuseeko naye ng'awuga. Poliisi y'e Mukono n'Empata yeetuddwa bukubirire nga yakulembeddwamu omuduumizi waayo e Mukono Rogers Seguya kyokka mpawo kye basobodde okukolola obudde obwadde buzibye. Emirambo leero tunagizuula naye tutandise oginoonya ate tusuubira nti tujja gifu. Nga bw'olaba obudde bugenze kiro tusobola kugenda mu maaso na kunoonya. Kumakya agaleero abanoonya emirambo mu nnyanja babukeereza nkola okukola omuyiggo kyokka nga bali tebalinako we baatuuse newankubadde nga kino tekirobedde badigize kugenda maaso n'okulya obulamu. N'omusajja Charles Okelo w'emyaka 65 afidde mu paaka ya baasi Namayibwa abadde ku lugendo lwe okudde Amaki mu disitulikiti y'Erira. I think he missed a step while he was going up the back. So he fell down and died instantly. Mutabani w'omugenzi Okelo John Omonga ategeeza nti babadde batuuze b'e Kansanga babadde bagenda kulinnya baasi ya Gaga okubatwala mu kyalo okulya olunaku olukolo. Maninja wa baasi za Gaga Peter Ocheni agamba nti mutabani w'Okelo yakedde n'abookinga tiketi za baasi 3 era obudde olwasaasaanye ne bayita kitabo okulinnya badde mu kyalo wabula baasobedde okulaba musajja mukulu ng'agwa wansi n'afiirawo. But for a short time he collapsed down. We thought he was resting, but after checking we found the man dead. He was being escorted by 2 sons. He was in Mulago for some few days, but the condition was not all that good. Then they were like to take him to the village, but unfortunately when he was trying to enter in the bus Gaga, then they collapsed from the park here. Kitegerekese nti Okelo abadde amaze emyaka 3 mu Buganda nga mwazalidde abaana 3 ng'abadde taddangayo waabwe nga n'abaana abayita batwala nk'okumanya gye bazaalibwa. Omanyi ebizibu by'ensi tusobola okugenda okupaka sobola okunoonya ssente ng'ensi bw'ettawaanya n'olwawo okudda eka mu nnaku enkulu nga zino abantu basobola okudda ewaabwe. David Musika Lyankolo ne Dennis Kyoyo bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.